ensonga z'akapeesa zifuuse ensonga z'akapeesa y'abange zinaggwa ddi nkimanyi naawe ali eyo kino kye weebuuza kye kikuli ku mutwe ebintu by'akapeesa biggwa ddi abantu nga babikooye nga mistakes nnyingi nnyo ezikoleddwa ku nsonga eno ey'akapeesa ye bannange eno gavumenti sponsored saga kiki abantu abali eyo bonna beebuuza kapeesa mufu oba kapeesa mulamu ekituufu kye kiriwa nze naawe viewinga video eno wabula naye nga tonnaba kubaako kyokola yadde okukomentinga ekigambo subscribe weekiri kikonemu yabattu obadde okimanyi nti nno akadde akali awo waggulu wookakoonako buli video eneetuula ku eno channel egenda kusookerawo ye kituufu koona mwako akade buli video gye tunaaba tuteeka ku eno channel egenda kusookerawo mwekyo ombuulire ekyalo ombuulire ensi mwoli mwolengerera video zino eno so that wendiddamu okukola video endala ntwale obudde mbeere nga munnange nkutumirako mbeere nga nkubuuzaako mwaba subscribing edda nammwe mbaagala nnyo mukama abaddizeewo ensonga z'akapeesa nzize kuzoogerako mu bulambulukufu amannya yenze Shila Adita ensonga z'akapeesa zifuuse ensonga z'akapeesa kapeesa yasooka ne yeebikako nti nno mufu intaneti yonna neegwamu omuwabo waayita eddakiika mbale kapeesa munnange n'alabika ebbanga eriyiseeko emabega abadde alina okukuza birthday ye era gy'abadde akoledde ekivvulu ekiramba nga mwe muli okutikka abayimbi abannayuganda Chosen Blood abeere nga ajja aperforminge ku birthday eno ey'okuweza emyaka emirala saga eno neetuukawo ey'akapeesa okubanga afiiridde mu mazzi nga entabo emuviiriddeko okufa kuvuga kaato ku mazzi ne beekoona n'agwamu munda mu mazzi n'afa ekiri ku mimwa gy'abantu kiri nti omuntu eyali ayambadde life jacket coat abeera atya nga agudde mu mazzi ate n'afa ennyanja ate amazzi ne gamukuba amayengo n'abeera nga adda ku lukalu ate ng'afudde ng'ate abadde mu life jacket abalala ne beebuuza baakoona obugaali obwo obw'okwevugirako obubooti bw'oku mazzi ne beekoona ne bagwa ku kabenje bonna be yeekoona nabo baagwamu mu mazzi ani yanunula abo abalala abasatu abaagwa mu mazzi ani yabajjayo ekyo nakyo kibuuzo ky'abantu abalala nga bagamba omuntu eyafa essaawa zino eno akawunti ye eya TikTok ekula endala esangulibwayo ani ali emabega wa kino abalala ne bagamba omuntu watuukira okugenda mu mazzi tewaali wasobola mukwata Katambi ng'ali mu kuvuga kaato n'amukwata Akatambi nga accident egwawo n'amukwata n'Akatambi ng'amaze okufa abalala ne batugamba tugenze mu ddwaliro Omulambo gwe teguliiyo awo nno we wali entabo abalala ate ne batugamba ssente z'amabugo ezikuŋŋaanyiziddwa ate munnange abazikuŋŋaanyiza baziridde abalala batugamba nti bannange kano katego abalala batugamba baneeno bakolera state agent wanene ekinyusi wekiva ewabula nga sinatuuka ku kinyusi nyongera okujjukiza nti nno munnange subscribinga akagambo we kali wabula ate akadde akali awo tokeerabira bw'okeerabira video tojja kubanga ozifuna mu bujjuvu kakoonemu buli video enejja egenda kubanga ekutuukako direct tufundikire ensonga z'akapeesa njagala okubategeeza baganda bange nti omwana ono mufu kyekituufu kapeesa yava mu bulamu bw'ensi ng'omuntu omulala yenna buli muntu alina okufa buli muntu mu bulamu bw'ensi alina okuvaawo togenda kubeerawo ne bw'onookola ebirungi bimeka ne bw'onoolemera ku nsi otya ogenda kuvaako kwoyagale kwogaane oba otya oba buzibye oba bukedde oba musana oba nkuba oba kyeya ogenda kuvaawo mu bulamu bw'ensi buli muntu yenna agenda kufa ekyo tukiteeke mu mind nti omwana ono yafa naye mmwe ng'abantu naddala mmwe abali e Bulaaya bannayuganda bannaffe munnange si mmwe musalawo ddi mayiti yo n'omwana weeneeteebwa si mmwe musalawo kapeesa omulambo gw'okudde Uganda oba nedda wabula abantu abamulinako obuvunaanyizibwa abantu abamutwala ku kyeyo abantu abali mu mpapula ze
ez'okujjuze ng'ajja mu ggwanga lino mwe yafiira munnange be balina obuvunaanyizibwa ku mulambo gwa Kapeesa era be balina okukola obunambiro okulaba nti omwana ono adda. Teekako ne embase ey'e Uganda ne embase y'eggwanga Kapeesa mwafiiridde. Imwe abantu ne wamunaakuba embeekuulo, abantu ne wamunaalanga, ne wamunaava ne mugamba ono mufu nga mulamu, ne wamunaava ne mugamba mulamu nga mufu, munnange tekiina kikikyusa. Kapeesa bw'aba singa abaddeyo nga mulamu, singa yavaayo dda according kweno saga tesobola kuyingira mu famire, omuntu n'asigala nga yeekwese. Ekintu ekirala, ife aba media ffe tuleetedde ensonga eno okusajjuka n'okwonooneka. Buli muntu ayogera bibye, buli anoonya content agenda mukola Kapeesa, buli anoona kino agenda mukola Kapeesa. So kati baganda bange mbadde mbasaba mukakkane, muleke gavumenti zikole emirimu gyazo, muleke abantu abayina entegeka bategeke batya omwana ono bwagenda okola ki, bwagenda okudda. Kkiriza ganda gwe toyina maanyi, nze Adita sirina maanyi galagira Kapeesa kudda waka ne bamuzza. Kabeere famire ya Kapeesa teyinaago maanyi, wabula kampuni eyamutwala bakama be bwe baba be bamutwala. Kapeesa waaba yadduka buddusi n'ava mu contract munnange, era abantu abali mu mitambo gye be bajja osobola okumuzza. Otherwise amannya nsigadde yenze Shira Adita. Mbaagala nnyo mwebale kubanga musubscribinga ate era mutwekuumireko. See you there.